Buchanga President Museveni awera bupoliisi obutono obwali butondeddwawo ku byalo okwetooloola eggwanga obumenyi bw'amateeka bweyongera okwegiriisa nga kati abatuuze mu kabuga k'e Katoogo mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti ey'e Mukono bali ku bunkenke oluvannyuma lwa bannaabwe 13 okutemulwa abatamanya ngamba. Tufuna boda kuloni netugezaako zivuga ziba zinatera okuggwayo tusenga emitwalo nga 10 ogenda olaba bagikoze eki bagibbye. Tukitegedde nti 13 bano babadde bagoba ba boda era nga abampembe bazze nga babatemula mu budde bw'ekiro. Abatuuze balumiriza okwekubira enduulu eri bekikwatako nga wabula mpaawo okuyambibwa kwe baali bafunye. Tubaddewo nga tukolagana era nga buli kimu wano poliisi tugikubira mangu bw'eba esobodde n'ejja, naye mu mbeera eno twafunamu okunyigirizibwa. Poliisi tetuyambye bulungi. Otwala omusango bw'omala okutuuka ne bakwaliriza bulungi, bamala okwaliriza ne bagamba leeta amafuta. Kubanga mulubaza poliisi ndowooza tizaba mu mafuta, oba gavumenti tebaba mafuta situmanyi. Twajja wano twali tugoberera abantu abalabikira mu butambi nga bakola ki? Nti gye buvuddeko waliwo abagoba ba boda 2 abaatemulwa emirambo gyabwe ne ginnyikibwa mu mwala gwa Kasaala ogusangibwa mu muluka gw'e Wakiso mu ggombolola y'e Nama nga ku muyiggo ogwakolebwa gwaleka 2 abateeberezebwa okubeera abatemu nga z'embuyaga ezikaze engoye. Bano baasangibwa ne pikipiki ezaali ziteeberezebwa okubeera enzibe. Batuuze nga bayambibwako eyaliko omubaka waabwe Ronald Kibuule awanjagira minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga era naye asitukiddemu ng'eyatega ogw'ekyayi. Nakavubu ono waliwo ne Katambala Kawumbe oyo Sebo Kawumbe wa Nuupu naye bamukwata te kansala waffe. Eno poliisi tugenda gikomyawo. In a period of 1 week, agenda kukomyawo police station. Naye namukubyakama ne mugamba katoleta abaserikale bangi. Otafiire era alagidde okukwata kw'abasirikale abeenyigira mu kutulugunya ssentebe w'ekyalo kubanga kimenya mateeka. Singa baali bategeezezza host station ono, Sebo tiyali kwatiddwa, n'ono tiyali kwatiddwa. Nga mulimu n'abaana b'amasomero bano 2. Omu yagezaako n'okulaga omujaasi kaadi y'essomero. Nkimye sukulu fees wano mpita buyisi ewaffe Kakoola n'ebyagwawo sibikola ki? Sibimanyi. Twagenda naye mu kkomera. RPC, those people, those officers who beat leaders should be charged.